Mukama tajja kujja kuyiba abantu. Nga abakulembeze baitu mwenda tukole ki? What do you want? Imama twesigame ko tudinja. You know, for us we are common men. Wali abantu wana abatayidinti nga tukanga kuna Kampala. Ngaya wino kintu ekyo gakisobola okola ki okumugasa. So abebitiibwa nja kubetondera basobole okangula ku malabozi tulina obulumi. Obuzi wano nga DPC agezaako okubira abakulembeze ba district eno abakompromising. He has become an agent. Terimu ezirayo mugundi muntu wa gavumenti asalawo yakobati katandika okupaswedinga the local government etandika okuleka mama waayo ejerwanire mama wokumbali. Muna muli bazaire mulina abaana. Museveni niyalagira gundi DPC okwiba abakaire okutukubamba okutwangira ebikado byatusalasala. Balagira omuntu ng'abaire ku maini ng'ali kutataganya abantu abalikola n'emmotoka ediri kutambula omutuufu okwida okutukuba mu tiyagasi. Aye ebyo twali mu factory ng'obulumi abandi tuli kujja kubanda muyindi abandi bakozi kulwaki gundi DPC okuvera okubeda abantu yasula n'omwisulukala akuma factory kwa mubeda wamusula ku moto wamutola ku n'omundu. DPC waire yambo na bubi namuvumira mu mateeka. Nsaba bwe tubanga nga tuli ku factory oba tuli mu maka g'omuntu DPC azira buyinza nze nimukuba ate nimukunamira amaina gange nziterera wiri nabirye kisanja tuba tugezaako okukoba nti ife tuli kutegeeza nga iwe president weyasindika bano nti bugiri namayingo sensuga webagiremesa then ezira motoka dabikado dida muno kuba tujja kudooca kino kitegerekeke yoli tujja kudooca lwa bulumi ate twandyenze kudooca kyoba obona tukusaba iwe nga representative wa president otwala ensonga daife mu maiso tubone ng'ekintu kino kijja mu maiso. Nendaabuuza ebibuuzo bino wamanga naye wasindika abasaada abo okwida otukuba amasasi. Ekyo n'ekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri security yaife yali disarmed okuva ku side era baidye okuva abasaada abo lwe bava ku district baidye nga bayiba ebintu eby'endawulo okugeza mota ku mashini edi kuba bloka badiibye emotoka daife badiibyemu endigi. Kasanga abantu bano bawulirisa nti omwami mweno gwe nawandiikako ebbaluwa DPC Kamukama ndini audios era nadiwaireyo ng'ali kwogera ku isimu ali kutusaba nze vice wange atukulembera atutwala ebugiri okutugulirira tulemese CN Sugar. Era RDC olwakaire n'okukuuma ekitiibwa kya gavumenti mbaire nja kusiiwuuka empisa nzane wano obutambi obwo ng'ali twegayirira tujje batugulirire ebugiri batuwe sente aye tijakikola titukayenda motoka eda bugiri Sugar okuniina muno mbu bali kutwala mu bikaado. Ndidi nti bambega bali wano bangi bakola omulimu gwaibwe nze emyaka gyange olw'enkulankulana n'obulungi obw'abantu kakije ku rekodi nti bandita olw'okwogera amazima. Mulimu signature eda abantu abeena mayingo 5,000 nga zeeno omukono gwange gulimu. Ekitabo ekyokubiri kino nakiwandiise mwene nga nkiwandiikira Inspector General of Police owa Uganda. Era namusabye ekintu kirala kyonka atole District Police Commander gwe beeta Kamukama enamayingo. Era ekyo ndinakyo wano nakiwaayo olw'okutaano basayininga receiving copy ndinayo wano.
the Right Honorable First Deputy Prime Minister Rebecca Alitwala Kadaga. Twamutwalira ekitabo kino olwokutaano yali engaged twasobola okumumiitinga aye leero ssaawa 5 ed'okunkyo n'eddakiika 6 ankubira isimu yankakasa nti ekitabo akifunye era ensonga agyatambula nado. Ekitabo ekyokusatu tujakitwala wiiki eno tuli kitwalira State House Investors Protection Unit. Titwenda ino okumena presidenti n'ebintu ebisobola okukolebwaku n'abantu abandi bano. Timulimo gwaife ng'ab'ebyokwerinda okutulugunya abantu betukuuma. Era nenda kwetondera abantu baife ab'enamayingo wano abaabisiwa bubi. It was not called for. Kyali tikyetaagisa. So nenda kusaba DPC, I want to request you. Next time you see these people going to their leaders like they did, please don't confront them. They are meeting the people they voted. Ate nabalabanga bagenda wani ewana makangalde ate kyebayita gavumenti mu abantu ba bulijjo. Kati wano waliwo gavumenti ogirabe etudde wano. Tewali gavumenti eyinza okutunuulira gavumenti eri wano ng'etagasa. Mwe mwalonda gavumenti eya President Museveni sikyo. Ne constitution article number 1 egamba nti obuyinza buli mu ki. Kati abantu mumaze okwogera tubawulidde. Mubeere bagumiikiriza ebintu bijja kutereezebwa. Tetwagala mulwanagane. Kakati ate nendabanga poliisi ebajjayo lwampaka ate nga bo tebaanakuba babaka nga n'ababaka tebagamba nti banaye batutta. You see, when they don't call for your help and you come in, now they call you the bad person, and for them they win. How I wish they requested that you come in. And that is the other thing now they use to accuse you, that you have been corrupted by some people to confront them. So tugenda kubira babine